ate n'aseka olowooza bisesa katwala beerawo okukwata vidiyo abantu bagambira bakyokoze ka TV ka banno ate yakaabye genda naye bannaye abazadde aiso yampulira nfa obusungu ate nekyennaku omwana ono omuto ne bw'omukuba nsanze Jibu ng'akutta akaso ate okomawo nakaso omulabye musanze akutta akaso ali mukwasa TV eno TV yebadde ey'abaana nga omanyi tosaagatta TV z'abaana naz'abakulu naye TV yange ne nasooka okwegulira mu bulamu 2019 okitegedde ne neegulira TV yange kati bwe nadda wano ewaka neŋŋamba kandiwa abaana n'ensigaze ennene Jibu musanze akutta akaso akaddemu wali azze akulula ka TV bw'ati kizze kunkuba Jibu olina empisa embi mpulira njagala kaba naye ekinuma akoze ensobi awulira yagala kuddamu nange ankubireko musanze akutta akaso ali mu kukubakuba TV agisse TV yange gye nasooka okugula mbulamu imagine agyonoonye eneewedde tugenda kukola tutya Lubaga bansiba omwana Lubaga yansiba omwana toli mwana wange nkuba oyagala nkuba taata ngalandidde nkuba tetomeza ebirevu toyina amaanyi nkuba nyabo omwana nkubye nyabo nkuba Inenyana nedda yana byo Inyana chinkubye tokani munako chiva kwasa TV Jibu ngofu kamera netolere jangu ngambe sorry uri mukako meule henda ngina baga abakube lyetwe ngina baga wayasiza TV yawe bano bade balabira kuno katuniza benga bayine emirembe gyawe ayasiza TV kati ngenda kola ntya beletwe Banange government etuyambe bana abaana simanyi kibalimu nsanze akutta akasali mu kusala asala TV nange nankuba ngenda kwekubira omulanga gwe ngene nkuguleko omusango ku poliisi kuba bazadde onkuba otya nga atova kwonoona TV okyawe kinneeyimbamu nga tekintidde kinkubye I'm not happy by the way. I'm so sad. Ndakubanga oli mwana wange munaye nkola ekize Rebecca munamasaka wawe omunaku. Sorry. Tata. Wewe balikwasa TV ati bagala bebaza. Nembutufu TV ojasiza TV yagala. Banaye. Jibu yasiza TV. Anyize laba wassa. Daba. Ebyo naye omuntu yenna amanyika abatunda TV nga batunda no kulayisi mundagiri kati ezibadde eza Easter temugenda kulya mmere ogifukamidde nako okunoza gulabanga mukeeka goni mwana wa mufika mweja kulya oluyimbatama bane mundagire kwa batunda TV kulayisi abana ku TikTok balanga emirimu gyabwe munnaye baide mwe bali kulanga emirimu kubanga ko tulabira kuva ku TV naawe wajoonoonye dda ne bode mundu yagala jitta Jibu naye nembona y'omutwe nze simanyi kiri mu mutwe guno wama mundagire abatunda TV nonyeyo TV Easter temugenda kulya nkoko ngenda kulayo ka TV akalala ku Easter temuzona zembadde ngenda okola ku Easter ngenda zinonya mu TV mundagire gye batunda eza rice wama waliwo bana abantu ba TikTok zino video zenda ba ku TikTok waliwo abatunda abayitaba you home
Home TV, Home Uganda. Nalabye nga batunda TV. Aba Home Uganda. Nzija ngenda kujja kugula TV. Mweno size yennyine njagala. Simanyi oba godi brand yenna ekyaliyo. Enda ko malola. Malo kusearchinga ku bana aba Home Uganda. Wabula we munsera ba mikwano bawadde mention. Kyokka bandi ngenda ku Home Uganda nonyeyo TV jibu tebagenda kulya Easter. Nze sigenda kukolereranga baana sebo nga we banyubonoona. Omukazi n'osulanga okola n'osibanga okola sebo ye musanze ku TV. Omwana akyali mu mwaka gumu sigamba nti ogenda mukuba. Omutune no gaaka kyono mukubire ki. Tanyinde mu Home Uganda. Ndagenda mu Home Uganda. Ne TV. Nansabe. Anyway.